Yes, hello. Yes, okay. Tugende maaso atendete Moonlight Film Production. Tutandika butandisi era tugende maaso Moonlight Film Production bakutusezaako. Ekyali kutandika kwegenda maaso mpola mpola. Era nga filimu eno ya Wamala Leonard bagiyita Akalo k'Abatulege, Village of Abatulege. Tutandika kyakubiri. So katugenda kusinkana abazanyi b'abamanyi. Omuli omukyalo ono amanyikiddwa nga Nabagala Fiona. Mulimu Kimbo wa Gerald ng'onakwerezanga kula ekyatandika butandisi egenda maaso mpola mpola tolina kuleka ndio subwa ntandikwa. N'amatasi nga kwerezanga siyomba. Kale no Wamala Leonard ye chifu bazanye nagamba ezigenda mu MK Majestic Plaza natenga bulijjo era nga yensibuko y'ebina Uganda Seluwaji Godfrey ng'akuzanyira nga tonyoma. Ekyatandika butandisi Kawes Alex bonna balimu eno etandika tanga tubenga tumanye ekitundu kyaffe ekyokubiri bagamba niziwaddewo ng'akwerezanga chifu tebakisa. Tutandise kyakubiri omuli Nancha Evelyn ng'akwerezanga Mama Kula. Kimbo wa Gerald ye producer waayo. Ekyatandika butandisi Wamala Leonard producer filimu eno etandika era tulina kuleka ndio subwa Seluwaji Godfrey. Tukyali kunyanjulayo tugenda maaso. Kimbo wa Gerald Kawes Alex ekyatandika butandisi mpola mpola Kimbo wa Gerald locations manager atenga Nabagala Fiona yakoze ku makeup. Ekyali kunyanjula Seluwaji Godfrey yakoze costumes atenga Gladstone Ike Kasozi ye director of photography. Bagamba ni Menelik Gerald ye yakoze ku kamera atenga Gladstone Ike Kasozi editor wayo. Kizama Nsulu Sejemba najabeera omutestes. Kakatujukira bulungi okulayika ntufundikira ekitundu kyaffe ekisooka. Omwana ono y'omu kubajja okulaba baani abaali bakwatiddwa mu lubiri ku mberebeze yali egudde. Embooka yatandika okukaaba nga talina bwannyonnyola era nga talina bwayogera. Ovanga okusabula maama we kibooko naye nga talina kyakwogerawo. Ekyali kunyanjula tugenda maaso. Abasasirwa abo. Era chifu yataama nnyo. Abali olyomi. Abakuusa. Abantu bano abalabanga abantu ababye ennyo era abatayagaliza Bwakabaka n'abatuuma erinnya ery'obukuusa era ng'ebibonerezo ebibagwana kufa. Kale nno oluusi okuyamba kirungi naye ate obuyambi bw'ogaba nga totegedde obugabira ani wawo obugabidde na ngeri gy'obugabyemu buleeta ebizibu. Batwali munyanga. Era Ssebo Kabaka yagamba bano kye bakoze balina kuleka ne basulibwa mu nnyanga. Oyamba otyo omulabe w'olubiri. Omukyalo ono bukyanga dduka. Kwe kubayisaawo. Tugende. Balina kusulibwa mu nnyanga. Njagala olabe. Naye ng'omuntu okugamba bakusule mu nnyanga. Jjukira omutabani yali afuusa omu ku bakozi. Era teyagenda maaso na kwogera kigambo kyonna kuba oyogerera ndi omu ku bali abakwatiddwa omumanye. Tabwebezze. Era naawe oba ogattiddwa ku kibonerezo ekyo. Kale nno yasirika era ne maama yasirika busirisi teyanyega kigambo kyonna. Kabaka ono yatandika okulabikani yabuuza abasajja be be yeesiga ng'ayagala amanye omukyalo ono lukwekiro yali apanga. Ebiseera ebisinga omuntu bwe yeerabika okuba neyeekakalabiza oba okwewaŋŋamya mu ntebe gy'atateekeddwa kubeeramu abeera mu kutassaawa yonna. Kyova olaba yali asazewo abe nga asanyawo zonna zonna ab'enganda ab'emuganda we ng'ayagalayo kennyini ababeera mu ntebe eyo ey'obwakabaka. Naye kati ekiri omukyalo ono akyali mulamu ekintu ekyo tekimutiisizza. Ate ng'aliwo olugambo lwali luvuuvuuma nga bagamba ni muka Kabaka omugenzi oli tebeekisa yali alabika okuba ni mukyala we alina olubuto. Kati asindika musajja we ogenda maaso n'okwongera okunoonya information n'omubula ki ekituufu ekirina okukolebwa. Ekirina obbakuumira muba entebe eno nga bakyagirina ng'eri mu ngalo zaabwe. Njagala olabe.
ano munango oluvanyuma ano tuba tuli awo ngaali omwana muwala gyayingirawo kasoobo kwanza sajja mukulu ali wanaapo ye owange kula nagambye erinnya lino lirimu amanya abiri waliwo ekkula omuntu nga kkula kwegambanga makula gundi makula kati ono kkula ye kulazikulabe kulazikulebe kati oli eno badde okola kyonye eno olinga oyebirowooza odolooza ki bano tewaliwo enjuki zijja kuluma nga omanyera ebigambo by'omwala erina biba bitono kati nga mugamba sooka ombuli ekikuleese musajja atwali mu birowoozo olwajjukira kibooko ze baakubye ennyoko we kale embeera awo nga neebinsumbwa ne ng'akanzi gye nkuwulire naye eba byenagamba onaabiwulira munange ebintanya nina bingi naye oli awo ntawanya butanya omwana olwamuyita siyomba kale oli awo era bikutanya tamanyi mu bikutanya mwendi gwe nno mmalako pulaani naawe kula kyokka oguntu okutasoba bbaluwa mu baasa kumbe awalaba ennaku zino ntaamu zennyini omwana yataamataama dda eminwe yagyenoonyeza kadi maama baamutadde wano ne mukwano gwe wano kibooko wezikaabira era emiguwa egyabasibiddwa gya mbuzi mukazi wattu ennaku yamukwata ku biragiro ebisaliddwawo kabaka abambo abakabaka ne balyoka bajja ne bamuteeka fumu arrest si mundu fumu arrest ateekeddwa ku fumu arrest genda maaso yeetegereza gwe tunula eno tulabe tunula tulabe oli wano weefuulafuula bereje kyoliko kyokka kyeweefuula bereje azini bereje bombo bereje laba abasajja abakambwe otunulira abasajja abatawena kakati bwe mungondeza nja kubagonde naye agamba embeera eriwo yeeyo ya miranga ate kibooko zikyajja naye nze mbadde njagala mubeeko engeri gye muyinza okulekani mugenda maaso n'obutankalubiriza nange ndaba engeri gye mbeera nga bayamba kakati munange oyagala kola otya kati kugendeza kiye kugamba tukugondeze totegeera oli muntu mukulu toyina magezi sobera ebbaluwa mu baasa omanye nti wooli ensonga oligiddwa kati kalubya ndabe oba okalubya then nange ngaba abakulu bakalubye nze nagamba mu mbeera eno ey'ensi omukazi aligamba ni omusajja mukwano gwali baalimba agasajja nga gasaasanya minwe era omusajja ono kye yakola kibooko tebalina kibooko balina enkandala yiyo tereza eri kibooko bakoze eki kibooko ekubwa ekirabika okuba nti munnange tewakyali busaasizi bwonna abasajja babano bakaabwe bazibu guli omukandala guleke buli luwuba ati kibooko emu wagikwaza weewalala kuba kuno bukatereza oli wano gwayino biki bino kibooko ze baamukuba mwajjira mwalimu akapapula akamugwako ogenda okwetegereza akapapula ate baatya nnyo efirimu egenda maaso omusajja ng'akwata akapapula nga yeeyongerako nako kabaka yuno kali ng'agamba ni omukazi ono alina kyabala naye tayinza kulekani atusinga amagezi bamubbe kibooko competitive naye ekigambo kyonna kye yayogedde siwali mpaawo ekigambo kyonna kye yayogedde alabika alina kyabala kati baba bali awo ssebo abasandabuzi nga bajja afande omukazi aganya okubako kyayogera omukazi talina kyayogedde kibooko ze bamupeta nayogera agaana atya
Kabaka n'ayongera okunyiiga. Mukazi zoto kungamba kyakulemeredde. Mujambula okiti mukazi ali akulemeredde. Empi ne zivaayo. Omukazi alemera bw'ati ekigambo. Tonyoma neto nakyoyinza kuŋŋamba. Kati tonyoma ebigambo bino tolina kyo byogerako. Oli ye tonyoma. Okukutuma erinnya eryo eryatonyoma oteekeddwa okuba ni Kabaka omugondera. Kafaananyi kakano ke muggyeko naye teri. Kati yagamba ni ku mbooko ze tumubye okuvaamu olugambo tumusanze n'akapapula kifaananyi. Balina ekifaananyi kye bamusanze nakyo. Nyoma. Gwe. Akafaananyi. Sooka olengere kino. Ekifaananyi kino kiringa eky'omwana omukazi ono yazaala. Eyenkana wano. Sooka olindeko. Omukazi ono bw'abanga alina omulenzi bw'ati. Ate ekifaananyi kino kireka kyali kyadda. Naye bwe kiba nga wayiseewo emyaka ateekeddwa okuba ni ali myaka egiwererako ddala. Atagiri omwana oyo waali. Yagamba tulina okumanya omwana oyo y'ani era ali luddawa. Ekirungi ekifaananyi kya mwana muto baakimukuba ddi siwali n'omu amanye. Kati Kabaka kye yakola nga bakoma obutereevu. Ono omukazi alina obbabuulira omwana ono ekifaananyi kino. Ekifaananyi kino yakifuna ddi era essaawa eno yenkana ate era afaanana atya. Omukyala ali mubiwoobe yakawoowoola awoowa. Owoowoola ki? Efirimu egenda mu maaso. Mwana aliwo. Bamubuuza omwana. Ojja kwogera omwana waali. Omwana aliwa. Empi ne zivaayo. Empi zivuddeyo empi. Ogenda kwegatta ku bbaawo. Bw'oba tosobola kwogera ogenda sinkana bbaawo eyafedda. Kikolondola ssavu. Oyinza otya okumpaana mpa? Omusajja ku busungu bwamulinnya n'alyoka amwetooloola. Wandulira ani wandula. Ani gw'osabula kimbo modula eyo? N'amunyweza. Ntagadde ekyo. Omusajja mukambwe obusungu bumuli bubi. Mukoleko. Era n'alagira musajja we. Omukyala ono abe ng'akolebwako awatali muzannyo gwonna. Efirimu egenda maaso. Ebyomukyalo ono byongedde okulabika kibooko zifuuse kibooko. Eno waliwo alengera ebikolwa ebyokutulugunya ebigenda maaso n'omukyalo ono. Naye ng'ate bwe tuddako emabega omukyalo ono yali muka Kabaka omutuufu. Era Kabaka eyattibwa obutibwa okumujja mu ntebe babe nga bajewaŋŋamyamu lwe lwali olukwe lw'omwami ono. Era bw'akizuula nti omukyalo ono akyali mulamu atannaba na kubanja mbu yeetaaga ntebe, Kabaka ekyo alabirira nga kintu kizibu nnyo. Kakizudde nti omukyalo ono yazaalayo n'omwana ow'obulenzi yateekeddwa okuba omusika omutuufu owa Namulondo. Kati baagala bamubuuza omwana gy'ali aganye okwogera. Jjukira omwana ono ali mu lubiri era ng'omukozi baamuwa omulimu. Naye omuzadde ye muzadde lengera engeri gye bakubamu omukyalo ono kibooko n'agaana okulabika nti yayogera omwana gy'ali. Ono yali just mukwano gwe ye yeetonda abe ng'asonyiyibwa
yali ayamba muntu. Kabaka n'alagira ekiddako. Efirimu egenda maaso. Jukira tulaba kitundu kyakubiri ekya firimu eno. Kahano oluvannyuma musajja mukulu yuno ajja atambula anyeenya omutwe tabitegeera. Kajukira kino kyamwegomba. Sajja oyo yansobera. Musajja gweyagala nga takuliiko ye munaffe aba yakula atya. Kutambula nga ddamuli. Bannange engwala zikaaye. Kabaka atabuse. Agenda okubuuza omwana gy'ali. Kabaka alina amawulire g'afunye. Ono yajja ayita Kula. Abadde ku lusozi waggulu alina ebirowoozo bye. Waliwo ajja akuba enduulu. Ki ekibadde? Ngono amugamba dduka. Bamaze okutegeera nti Kula ye mwana ali mu kifaananyi. Kyokka bbanga ddene ali mu lubiri kumba aliraanye Namulondo. Ebintu bino ebijja byekukuutiriza baddange. Yamugamba dduka. Ate nziruke nga nziruka lwaki? Ng'era omanyi omuntu akola olulembe mu bintu ebimu akola lulembe. Bamugamba dduka. Ab'amafumu baabano, abakibooko baabano bayingidde. Omuwala ng'agezaako amuyambe. Yamanyi obukubo bwa wano obukubo obwa panya. Abasajja baabano supiidi gye baleeta ogimanyi. Emisinde gye baleeta ogimanyi bamulengedde n'amafumu. Kabaka alagidde obattibwattibwe. Tayinza kweriranya na muntu alimu akawoowo ka Namulondo. Kwagala kugenda maaso na kumutta bussi. Katonda watu. Ebintu si birungi. Kaakano ssebo omukulu agenda maaso aweerezebwa buweerezebwa. Aha. Ebiseera ebisinga ne wolengera omuntu nga si kabaka naye kale nga si mulangira naye ng'ayagala nnyo abe kabaka. Baba baagala nnyo baweereza buli kimu nga bakibakolera. Kale omukyala ali wano muka kabaka ono. Ono gwe bayita Nabagala Fiona yakeemoola yeemoola. Kano ngono mugana ye bebe. Ono ng'atandika mubuulirira mukazi bandimukutte bulungi. Ekyembeera gy'ali mubambi ayinza okuba byayogera bituufu. Omukyala ono okudduka olubereberye yali ataasa bulamu era teyagagala nga kukwata bukule kandi yakomawo naye nga bw'omanyi munnanga abaana ab'obulenzi oluusi n'ebintu ebimu ebibeera eryo ly'ekkubo Katonda ly'aba yategeka. Omwana yagenda kunoonya mirimu laba wajja agufuna mu lubiri. Amakulu nti waliwo omwoyo gwali gumukulembera okumuzeeka. Ebintu by'ensi Katonda bw'atyo bw'akola ebibye gw'otambula n'otuuka awo n'olowooza ni magezi go kumbe waliwo akikoze. Katonda yamubuulirira n'amugamba omukazi ontasaana kuttibwa. Jjukira muka muganda wo ekiba ekyaddala era muganda wo ye yandibadde kabaka omutuufu naye obanga wafuna entebe eno genda maaso be nga weekuba mu mutima. Okutta n'okusaanyawo si kyekigenda okuleka nkitereeza ebikalu bye. Munnange kabaka yeekandaga bwekandazzi naye Kula era n'akwata ku bonaddamuli. Okimanyi ogenda funiramu obulwadde tolowooza nnyo banga. Kade omwala ono agamba Kula alekerawo okubani ebirowoozo bimuwamba. Muntu olowooza ennyo oyinza okulekani ofuna obulwadde
mungu obujja mu birowoozo sirina gyendaga kati nga mugalo tokwata kubono odda mu lubiri kweni apaana nze yazze okulabula ate nkwate kubonzireyo eri ate nga nazze kulabula kati nga mugamba nayo kyayinza ofuna obuzibu lw'okuba ogeza kulaikani oyamba nze naye naawe ekkula abeera ng'omuntu omukulu oli munna akugambye gwe ekkula naye n'otalaba muno munange kati omuntu n'atuuka okuyamba obwenkanidde awaye n'osigala ng'olowooza kale n'oba olowooza kwoyo akuyambye ekkula kula ali wano tabiriiko babe wano ali ku ki efirimu egenda maaso kaakano nga bujja bukeera enkya bwe bukya ku makya baasuze mu nsozi emboozi gye banyuma yonna eyaddirira talanisa olikwata mwali wubawubaawo ali mu muzannyo beerabidde ni babagoba beerabidde ni waliwo babadde babagayi babaleete olowooza lwaki kifu akola bino kati ng'asooka mugane olowooza omanye ensonga ne lwaki kifu akwagala oluttidwa ye lwaki agenda maaso n'okukola ebikolwa eby'obukambwe ani simanye ono yawulirako lugambo kifu bazanyo taata wange omuto bannange kati ono ng'amugamba ne okusinziira ku kiriwo ekyamazima ono kifu oba kabaka aliko kitange muto tusika busisi neddala era munnange nga ennono bwerambika nti kabaka bw'aba akisizza omukono omwana we omulangira oyo alina okubayanga kabaka kuba abalangira bonna basolo si tebalina kuba bakabaka naye nga ne kabaka aba mulangira wabula waliwo ekyenkizo ekimwawula ku balangira abalala okulaga nti yajja okulya obwakabaka kati munnange nga mugamba maama yaŋŋamba buli kimu mulungi taata wange yali musajja wa kisa era nga obwakabaka buno bwe yakulemberanga abantu bamwagalanga naye munnange kabaka ono bazanye kye yakola kwe kusaanyawo taata abantu bali bamwagalanye era ekisa kye yali alina ekingi yali ne bakuwulira abantu baali bamwagala kabaka lwe yafa abantu abasinga ekyalo bwe bakidduka oba emitala ne beeyongerayo empewo nezimu kubanga munnange ono ye eyali alabise okuba nti yalinnya entebe yali mukambwe ennyo ng'abantu bamutya era abaali emikwano gya kabaka ku mulembe guli tebasobola kubeera mikwano gya kabaka ono omukambwe the tyrant byonna omwala nga babimugamba ate nga kabaka oli kyabadde afa ebigambo bino kulekani bisigala mu kamwa k'abantu abamu nga tebyogeddwa kubanga babanga babasanga bonna mu ddiiro omwange nasoosima n'agenda maaso n'anyumya engeri gye baatuuka ewaka ne bakuba oluggi era maama yayita manju ye taata n'ayoolebwa kale nno olubereberye teyasooka kweraliikirira kuba oli eyali azze yali muganda we olubuto essaawa yonna bagenda kumuzaala kaakati katonda n'amuyamba teyamufuna maama yadduka ali lubuto yadduka ali tumbu laba neeno simanyi nayo situukanga nayo yonna gyali tabimanyi lwe nali nvuga akagaali era ng'agamba lwe nali nga yali atambula obulamu bwe yali tatuukangako ku kyalo ba ku mutala gweno wabula nnyoko we yali ng'amukweka yesu wa yali tamukkiriza kutambula njagala olabe lunaku lwe yavuga akagaali ng'anoonya emirimu ate nga nako yali akeeyazise lwe yagwa mu kabaka ono kibakisiza amatumbi gano kaakano obudde nga buzibye kikimba nkolera omukazi ono yayita basajja be ng'agala kumanya ekituufu ki ekyokukolera nakyala mukolere ki owekitiibwa kati yamugamba afande omanye engeri omulenzi gyakyabuze omukyala twaliwe mu ttaabiro ekyo tekijja kukola bwe tumuteeka mu ttambi ekigwerere tubajja kubasoma baagala babe nga bateeka omukazi mu ttaabiro oba ettaabiro lyeriduwa oba likibuuko oba yembijambiya gye ebikaabira ebijambiya badde bagira bakola ku mukyala olunaku lw'ebyokwerinda omwana akyabuze tumuteeke kalamu naye ng'agamba ni omukazi omwana tulina okuleka ntumufuna tayinza kuleka ni abula bwe batyo tajja kubula kono ni kale tugenda maaso twagala kubanga tumanya gye biggweera ne sinema yaffe eno nate nga bulijjo nagambye okubamu Emmy's production hano oluvannyuma mukyala ali wano muka kabaka
yakeetolola ave nadde eri. Ekitundu kyaguddemu ensasagge. Ebintu si birungi okutwaliza awamu. Ono awulira ng'alowooza nnyo. Kati yajja n'akamuli buno obumuli bw'omukwano. Bimusobedde. Ali wano yenna yeenyola bwenyooza alina by'atategeera. Jjukira ennaku zino Kabaka alina bingi ebimusumbwa. Ebiseera ebisinga omukulembeze yenna bw'asitaalaba threat eri obulamu entebe eyo. Aha, awo omukwano afazaali asooka n'agussa ebbali. Kaate bambi ye ng'omukyala kino kimukosa. Omuntu eyandibadde agenda maaso n'okuleka ni akutte omukwano mu kafuba. Piro gyanyweza. Anyweza piro. Kaakati aba ali wano. Agenda okulengera musajja mukulu akomewo n'abasirikale be nga bamukuuma. Kyava mugwa mu kafumito. Okulikayo darlings. Sebo n'abakulembeze omukwano era gubaawo. Kadi yasooka n'amutuuza erudda. Asooka amukakkanye. Manyi abakyala bano omulamu omukulu oba ensonga enkulu okubewaka akulabika ndi omwami amalako ebirowoozo. Alina ekimusumbuwa. Awula mulisi mumativu. Alaba ssaawa yonna bamukula ku Namulondo. Bukulembeze buno buzibu nnyo, so nga bukulembeze kiba kiraga ndi omuntu ye akulembera abalala bonna. Naye ate waliwo ekituuko oli n'alaba nga yenna nnyini. Kati alabira ddala yenna nnyini. Sijja kkiriza mwana ono kuntwalako ntebe eno sikkiriza. Era awulira afa. Ewaka akomyewo ebirowoozo bingi. Naye ng'omukyala yamugambye kyalina okulabika ani yakola kwe kulabika ani yeesonyiira ddala. Yandibadde abyesonyiwa akamere bakaleese. Badde nkufumbidde ku mmogolo. Yamufumbidde mmogolo. Mogolo. Saagala bintu bino. Tugenda maaso. Mukwano baguteeseteese. Awula talina galya mmogolo. Akamuli k'omukwano bakataddewo wali eri kasobola okulabika ni katwaliriza emmogolo. Kumbe mutaka talina galya mmogolo. Lava eno. Ebirowoozo alina bingi. Alaba Namulondo abagyetise niye bakawaloota Namulondo bagibebye. Kuloota Namulondo nga bagibebye kyekizibu. Kalinga mugamba oba olemeddwa okulya nze ngenda kuliisa kwe ntofa nja kulya. Naawe munange tomala amaanyi. Omanyi omukyala bw'afumba emmere omwami n'atalya ye alaba nga waliwo ekiba kiganye. Kwata emmogolo. Munange kyala bimusobedde. Mukyala nno byamusoberera ddala. Tugenda maaso ne firimu yaffe. So nga twagala tube nga tumanya ludda gye biggwera. Kandi oluvannyuma musajja mukulu ali wano apoye. Mukyala ye yasobeddwa dda. Mwami amusikaasika ageza okulabika ni amutereeza mu layini. Omwami byakola tebitegeerekeka. Kaakano kyava amusanga. Najja abenga kwegamba ekyokwebaka kikolwako. Ate omukyala buli wapanga ennyo omukwano omanya. Agenda omusika kumbe oli ali offside. Ne bannange dadi mmogo.
Daddy Mogo. Kadadi Mogo munange sasanya ku minwe. Vayo nawe. Love gye balina. Nene kati ekikubaluusa kiwendawo. Yerawo badde ki? Oli wano oli kasero yagala kunkoza bukozi andeka omuntu tagajjemuuko. Akawula akajja kootwala. Buli wabanga afuna akawula nga bakatwala. Gwe negendereza. Yamugamba negendereza. Kade omukyala asooka ne yeebuuza kiki munange gamugamba nina ebizibu ebimala toddamu kulayikani ontawaanya ondiko ndi bubi ontaanya akantawaanya otawaanya banno ontawaanyizaki mu kifo ky'okulowooza ku bintu ebirala ebirimu amakulu wakantawaanya ontawaanya n'omukyala n'akwata epeesa gwe naye owogana niweefudde omuwoganyi kyogaaga omuwoganyi w'omuluka kati oli wano buli kaseera kyonna oli wano weefudde wakabi naawe tolina kyakabi kyolina soka olindeku ali wano amuliko mbusimanyo tazaala kumbe n'omukyalo ono amuboggolera lwaki ogenda maaso n'okuŋŋamba musizaala nga naawe kenyininyini olemeddwa okanyuga eminwe gwe amuyisizaamu amaaso mbu oba lwaki kuba kumuyisaamu maaso si nnyindo nange olina okulabika ni onsaafiisa oba tasobola kunsaafiisa yogere oba tosobola oyogere basajja banno gye bali asobola okukuyamba oli wano weefudde koko ate nga weekwatakwata tolina busobozi nakyo kyogere oba olina butono tula twakigumira ekyo olunavaawo ng'onjogerako nga bwesizaala kumbe gwe kennyini gwaliko obuzibu basajja banno we bayingira bati ne balyoka babanga bagalula ogenda ogira bati nga kye bayize bakirina oyo omukazi avuma kabaka ozanya n'okuze kale neera sijja genda onjogereko nga bwe sijja tagwe kasajja gwe mwewagiri omwe obubakobako omwe obukusongodde ng'amafumu kanaba olutwe lukalinga evviivi akazi oba n'ekitiibwa ng'okola kyayagala naye kyankalamu katono nnyo ajja kulaga naye mutooka waya omukazi akwegayiridde akugulidde obumuli akuliisizza akuwembejja akunaazizza bantu abano bagenda kulya sunsodde awo kakano bali mu kunoga sunsa manye sunsa bw'olinoga ate otwaliramu obuguje oba obuguje oba obujugu oba obuguje kiratya nti ondabwe nina kyekugamba wabula siyomba atijja wamulabyeko kale bano bagenda maaso n'okwebuuza munaabwe gye yawulidde siyomba yatandika okweyogeza nga walina interest mu kula nze nkubuulira naate n'oyo omukyala twaliza muli owakana kiyinza abaalukuwa weba nkuwa towakana oyo tata woyo omulenzi yali chief oyo omukyala gwe baasibidde eri yali n'abakyala obijja owakana kiyinze kali olugambo terwatandise dde okutambula ku kyalo kuno era oyo chifu bazanyina ng'agamba mu chifu bazanye yatta omusajja yali kabaka omutuufu kolaki okweddize kadi ng'amugamba era olwaleero omwana ono yalabiddwako okukula bakiroozanya naye akomye okuleka niyagala kweddiza ntebe kati yadduse era we twogerera mbusiyomba yamulaze ekkuba eri muddosa mu lubiri oba okumuwa olugambo olwo twala eri naye mwogera nnyo ebitatuuse oyo omwana yina atunula ng'obukopi abaati omulangira n'ali entebe ey'obwakabaka kale bagenda maaso n'olugambo kumbe waliwo ali wano n'abaleetedde obuyembe balumerumeko
bano abakozi bano ba maids ab'olubiri emboozi zaabwe ez'olugambo zibazeeyo mu ttale kale yabulira mu nsozi ali eno ne siyomba ate munange bw'obeera ne gw'oyagala mbu n'enjala eba tekuluma ate oba waali awo siyomba tekisoboka ekyo tekisoboka kifa alina amaanyi mangi alina abasajja bangi kati ffe nze kula waabwe ne siyomba waabwe tuyinza tutya okwenganga abasajja abo nedda tekisoboka ate ne tukwata obutwa ne tubuwa ky'omubi n'abumuteera mu mmere n'afa kali kano kalandisa okulayikaani kaleeta ekyo nakyo kizibu kubanga ky'omubi tuba kaleeta pulaani ayinayo mukwano gwe gwe bayita ky'omubi gwe babaaba omutwe omanyi bagabula kabaka kati ono olubaana okulayikaani amunyomeza emboozi eyo nayo neemukwatako kabaka bandibadde bamugjawo bamuwa akatwa akawulire akatwa kaava dda kati tugenda sala magezi ki okugjayo ma kuba biri obiganye kati biri byonna ebyokutta ono omutima gwe si mutemu era tayagala kutta kati ng'onaasooka mbuuza ne mama otugenda muyamba tutya kubanga ye yandibadde ayambibwa n'asooka ava mu ndoolooto baabali waggulu laavu gye battira laavu emenya gwe ayayayayayaya kaakano oluvannyuma nza kino kye bayita mbega oba omukesi ogenda okwetegereza omwala yono omwala ali mukulukuta ali eno mu nsozi bakozeeyo amakanda basi wowe basi leeta olutwe bamuyingiriza mu kifuba n'omwabya emmeeme aish libadde ssebo olisooberedde okugenda okwetegereza ono alinnye bubi yalinnya bubi naye babadde babaguddemu ano bamuleka agudde awo naye nga kwegamba akyalimu akantu akalamu kati si kwe kutandika okwenyoolanyola naye ng'awulira eminwa aye baramuteera eminwa bajabizza eminwa gyo bajabizza efirimu yaffe egenda maaso maama ali mukaaba ekyenkya miggo kya misana miggo n'ekyeggulo miggo bali bakukuba n'ovulula nga evalede bakukuba n'ovulula nga evalede kade yabadde mu lutalo omukyala wuno omukyala mukulu genda okwetegereza sirika sewa kiryanga kale nga tasanga sewa kiryanga ng'amugamba waliwo ensonga zenjagala ommalire ng'amugamba ngenda kubaako byonkutuma ondeetere kali ng'amutuma mbu alina we yalese akasendeke ng'amuga agenda okaleete ono ali wano avuluuja annange sewa kiryanga genda okwetegereza
bakukuba n'otulukuka kale no kye yakola mukazi ng'amusumulula. Jjukira nga omukazi bw'abanga tawagira nnyo bikolwa bya bba wadde bibi aba muntu mulamu oluusi ayo asobola okuzuula ni kino ekikoleddwa kisaana kibi era n'abanga asobola ogenda maaso n'abanga akolawo ekituufu. Kadi yamusumulula n'amugamba nigenda. Yamugamba nkusumuludde kwate kuba weeryewo. Talina gy'alaga tugenda kumulya. N'abakyala nkusamu eki. Yagamba ono talina gy'agenda. Kani ng'asooka amugamba talina gy'alaga wakulibwa nva. Yamugamba n'abakyala ekitiibwa kyenkuwa kinene naye munaye kabaka wange mutya. Ndi lwa biragiro. Ebiragiro ebyaweereddwa omukazi ono talina gy'alaga. Leka omukyala agenda. Ng'ono amugamba sooka omuleka ave wano. Wamma sugenda. Nkoni susigala. Nze nakutadde waako. Bwe manga nze nakusibye ogezi oveewo. Ojja kukiraba. Tegeeza ki ky'otegeeza? Lwaki weepankapaka n'ensimu gana. Ono yamugamba olowooza ensi nnyangu bw'etyo. Kale okumanya abambowa tebakyatiirako ddala nakulayika ne baba bakama baabwe ekitiibwa. Jjukira kabaka aweera na lubiriizi lwe. Kadi waba yalagidde baba bakyabyogera kugenda okwetegeeza kabaka ngazze. Kyekigenda maaso. Agamba ni wuuyo n'abakyala yabadde amusumulula. N'abakyala yabadde amusumulula. Kabaka kwe kuyitawo. Ono n'atambula nga adda muli. Kwegamba omukyala naye kabaka abaamutya okubanga amuwakanye nnyo. Kwe kumuyisaawo amuzze. Ekayo. Eja atandika kukaaba bakigambye vaawo tekivaawo. Ano tugenda okudda ku luzza emmanga. Ono nga bagamba bannayite mundeka. Mbadde njagala nsene amazzi tube nga tuva wano fembi. Nagayisi genda mwemuke Majestic Plaza level 5 shop number 8. Awo no yensibuko ebina Uganda. Bano bo bane bamugamba kitugenda kulinda. Situinaga kulinda. Twalese bataddeko emmere weeneesirira bajja tutta. Munene ekyo yakolanga asena. Kale n'oluvannyuma. Abaava waliwo omuvubuka yajja. Ono kyava jjamu. Leka nze ndeka. Ayagala mutika kweni bulijjo gwontika. Mwala aliwo omu. Leka nawe ebintu by'okwetika amangu oba okoze bubi. Weetika amangu banno tobalinda lindako. Nze ndeka naawe tomalaako mirembe. Kale kankuyambeko nkutike. Yasooka kumagamaga. Bino abawala bye beeyambaza obugoye buno obugyeyo figa zonna. N'akayoola endulu ne woogikuba. Bagamba oli muwagizi. Era ogenda okwetegereza oluvannyuma ennyo mwana muwala. Biba ne bagamba abatalina kye baali balabye. Omuntu eyagenze mulamu. Kuvayo ng'awenyeranga eyagudde ekigwo. Mukazi watu kwe kutandika okwerongoosa. Kuba n'ekikolwa ekyo eky'okubanga okakiddwa omukwano. Abaana bano abawala kibaswaliza ddala. Ku kyalo otandika otya okusaleko bagaga wuuyo gwe baako ebyempaka oyo gwe baatwala ebyempaka. Bakujja mu lwampaka. Mukazi atunga yeerongoosa. Yadde akaaba. Eyagenza okukima amazzi. Kyova olaba abakyala bonna abagenda maaso n'okuleka ni otuma omwana wo ku luzzi. Naddala omwana ow'obuwala atuuse mu mbeera eyo ey'okuleka ni avubuse. Abasajja abasinga bafunyemu obuzibu okwetuusaako abakyala be baagala. Weesanga ekizibu akitesse muwala wo. Kakazi katu kajja keekuŋŋaanya. Mama agenda okwetegereza omwana ajja awenyera. Kwe kujja. Ate obadde ki? Weekoonye. Oyinza kiyita okwekoona. Naye nga kino si kyakwekoona. Okujjako okukakibwa okwekoona. Kale nno. Akaba bukaabi. Ye nga maama amanya omwana ekizibu kyatuuseeko. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo kiraba ng'ekyangu naye ku mukazi kiba kinene nnyo. Era oyinza okusanga omuntu nga n'entegeerayo ekyankalanye kuba kiba kimukosa obwongo ssaawa yonna. Yagezaako okulabika ni amugumya.
n'agezaako abe ng'amugumyagumya. Maama yakaba bukaabi. Ate anaakola ki? Munnange ekyo kibatuusizza ku mwana we era bizibu by'amaanyi. Kwe kumuyingiza mu nnyumba. Firimu yaffe egenda maaso so nga twagala tube nga tumanya ludda wa gye biggwera. Waliwo abaami baabano, omwami n'omukyala beebeerereyo mu nsozi, bo bennyini be bakamera. Genda okwetegereza laddu yakuba misanattuku mu lusozi nga teri wadde enkuba etonnya nayo neringa mumyasiriza mu mutwe. Ebintu bino eby'Obwakabaka si byangu era ogenda owulira eddoboozi nga lyogera osazeewo adduke buddusi ng'obuvunaanyizibwa obw'entebe obulese eri. Waliwo ebintu ebijjanga obubonero. Katonda bw'agamba nti you will ever be a chapati seeker, wherever you go you find a cry on the way. Ozanya n'okuzanya. Kaakati bwe tuveeyo waliwo ali wano ebirowoozo bimutwala. Okay. Kale mutakanada munda omukyala wuno asibyemu ebyanguwa. Nze sijja kusobola. Kati kulino yajja yesesa baby sweetie. Kati nga ate onyiikadde bunyiikaazi kintu ky'okunyiikaala ekyo ukula otya okunyiikaala lwayayo okunyiikaala. Leka naayita onvaamu otyo. Kumbe Kabaka alayika akiguddemu omukyala yakaakuweta. Seewo nze nali simanyi nti ekintu ekyo kitwala omukyala n'ava ewaka. Kuba kati sebo omukyala wuno adde asazeewo naye ng'ono gwe bagenda okulekerawo ddala Kabaka. Naye Kabaka oba ne ssente zo naye byonna naye oba tobirina ebirala ebigoberera essente omukazi agenda. Kati ngenda kubanga nkola ekikolwa ekyokulayika nga nange nfaayo. Owulidde saagala kulekerera n'akamu. Kati bulijjo kyekikukaabya. Omwami takyasaasaanya ndiba. Omukyala ayagala kunoba. Endiba eno kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu kubanga era olubereberye ekyaleeta obuzibu yali ndiba. Kumbe omwami abadde yeefudde agonze. Olyoke otuuke wano ogende onjogereko ku kyalo nga bwe ndi nabutono. Onjogereko nga weesaasaanya gasiya kaabula nga n'okusaasaanya yatuga mutuge. Abadde wali ng'alowooza yamanya engeri gye giri eddene erikazi lino tajja sobola lituga. Kati n'alirimbalimba mbu ayina laavu. Kumbe agenda limaliriza. Kaakano ono wuuno yafunye amaloboozi agamulabula ku ky'obutafa ku ntebe mu lubiri emmanga. Olaba ono wamukanga. Weekanze. Galingazo. Sebo kyambuuza oba yeekanze. Simampulira ebintu bibiri munze. Ebikikola. Mpulira ssanyu n'ennaku. Kati muye mulimu ebintu biri ebimulema okutegeera. Agira n'awulira ng'essanyu gwe lirinnyo eringi n'awulira ng'ennaku ezze. Naye ng'ajjukira ekitundu eky'ennaku kye kitundu ekyamaama okuba ni waali asulirira miggo. Owulidde maama ali eri bayatulukuka yenna kwegamba ennyindo zituluka buli kadde. Yadde kifubaza nnyo. Naye bannange ssebo ebintu by'ennaku bino wadde ennaku bweri naye tekigaana muntu era kumwenyaamu. Owulidde kale nno oluusi abantu abamu nga twakabasisinkana tuba tetubaagala naye tuyiga buyizo baagala. Yali tayagala muwala ono Siyomba bamuyita Siiyo. Kagamba amannya g'olaba omukazi gw'onooteeka ewaka n'abeerawo Siyomba.
siyomba nze munange ne bwokuba siyomba ne bwovuma siyomba ye mukyalo ono kaakano oluvannyuma nga tujja tudde wa musajja mukulu ng'abagamba mugende muleete omukazi mutwale mu kibira mumusuule yamutuze kyova olaba mu byobukulembeze mubaamu ebintu bingi nnyo eby'omunda era osanga omuntu ng'aganze gundi mutegeera gundi oyo ajja kukola bw'ati omukazi yamutuze tujja gamba yabuze yanobye nga bamufulumya nga bafulumya mukyala bamugambye atwalibwe mu kibira asulibwe mukazi wa Kabaka naye azitwa bulala ne Kabaka naye bannange otumalako wewuka sajja ne bwakogga mukazi abadde n'omukazi munene nnyo olwazitobaye nalwenga ateekayo eddambo teekayo kane Kabaka neesibo kanyama bulala kuba kati onoosobola otya ne bamussa mu paatulo Nissan age bamutwale bamukanyuge mu kabira ogirabeeyo ekyokulemererwa tokyogerako ayayayaya yiyo munnange nga tujja tudda kuba naffe baabano be bannalubiri ono ayinamu olugambo tuyinza okufiira wano abamu batandise okulayikaani batya olubiri luno lutandise okulayikaani lujjamu ekintu ekitali kya bulijjo ebigambo ebyogerwa ni chief ono aliwo mutemu n'abakyala yabuziddwawo kadiye n'abakyala yabuziddwawo wanji musooke mutunule bamu n'abakyala mukyamulaba mu lubiri olugambo lutandise okutambula omanyi waliwo omuntu akola ekintu nga talowoozeza genda okwetegereza ajja tugende n'abakyala tebakyamulaba ogwogenda onobesebe ogambe bba wange kuba yamanya ono omukazi kasitamuleka n'amuzanyisa n'agenda kebatandisa obukubanga tebakyakkaanya ewaka ayinza otuuka n'atandika okwogera ebigambo ndaba n'obwakabaka wabba bubbe owekitiibwa olwaleero nasazeewo tubeere wanjawo twalidda twanga tuli ku mwenge wabanga ali wano agenda maaso kabaka tanywa yekka mwenge yanywera mu ndeku ennene ate muteekamu nga ye ayinamu ebikopo ebinaggwa amwerekera oba wa bibiri naye musooka omalamu oti gwe sooka omalemu nga tannamalamu mbu obanga agamba kabaka wa mululu malamu nkwongere omwoyo gukyali bagenda maaso n'okusanyuka wabazanye kukalira alo era otunagenda nga kukwatagana bwe tutyo ekintu kyaffe tujja kiggusa mwana okusaasira sigwa okusogodde efirimu egenda maaso owekitiibwa nga mugane yafande nnyo nkwenize gambye omwenge gunywe nagwo gugambe banywedde ono genda okulira kamutuuse tubeere nga tujaguza saawa yakusanyuka naye alinga ali mu buyinja nga agala ewugudde mu maaso guko agenda okulira owaayi Ssaabasajja ennyumba ngaetolo agenda owuli akasolya kali mu kuwunga akasolya kadduka yongera ekibi kyawalagi gwe wakanywa yayita akyali mu macupa ogenda okwetegereza ne batemya ku ono olengera ono ng'anywa oyagala kwegatta mu lunywa kale olunywa luulwo olufuna olunywa
Amafuta badatwala mpola. Atuloba basatu fekka. Ono n'alyoka ajjayo ekyambe. Omutamiivu alaba. Omutamiivu yali alaba. Kigenda maaso. Nze manyi tojja kunsiriwalirako. Ada manyi ntamidde mutekiwedde nga si yankulaba yamunyweza. Kabaka nankoze bubi. Ono twandibadde tumusobola. Se bakugambye onziti. Yalabanga aswadde n'ekyambe gwe kaana gwe buli otunula nga alimu amagezi. Ekyo ekikola ky'oliko oyo oyagala ono wedda yeefuula atamidde kumba alaba. Katonda watu. Kana kandi tula mu ntebe yako. Kakati. Mpuliriza. Amafana terukundi. Kakati n'engeri gye bategedde pulaani ya Kabaka. Ono yamugamba niyita wano. Yamulaga nawe okuyita. Firimu egenda maaso. Ebintu bifuuse bizibu mu lubiri. Jambula. Bazo ne atitukira kayinja mu ngatto. Totacha n'olindiza ggulo. Ngenda mwekolerako ng'obize bulagira. Mukama wange, wekyusiza nga tona ku ebyokwerinda lwanja. Mbadde nti sawandirinzeeko kasiko olunaku lutuuse. Tombulira. Nasi kyakwesiga. Kabaka buli muntu yenna takyamwesiga, buli gwateesiga. Leko. Mawulire g'oleeta mataamu nnyo, mawulire gakukudde. Kiki ekikubye Kabaka engwala? Newe onookola otya? Eyo engwala ensoose. Engwala okyakubwa nnyingi nnyo. Omulangira omutuufu ali mu lubiri. Tera olufulume mubbi ggwe. Obwakabaka buno bubaako emisambwa mingi nnyo. Oyinza n'okutuula munna mulonde eyo livansi n'ekyankalana. Ozannya n'okuzannya. Kiki kino? Ogenda okwetegereza alina ebintu byatandise okulaba alaba. Ajijijiji. Olengera Abaganda baalugera ebibbe tebyala. Eyawonye jambi. Era kyovula bannange enseno nzibu. Ono omutima gumukuba. Asanye musajja mubi nnyo. Watidde mukyala we gwasula naye mu nnyumba. Kale nno ono yakimanya ni omusajja ono afuuse ekizibu. Watuuka okuttira omukazi ewuwe yennyini. Wasula naye. Engoye n'azeeyambula. Addusa ave wano. Nawe gyebaleko nnyo. Ebintu si byangu. Ndakula bumanyi bwange. Babadde bagompitidde naye. Nasange nga tannabujjawo. Kankubuuzeeyo. Olukiiko lwo lunaaba bulijjo oluwulira. Naye leero sinnawulirako we balulanga. Lunaabaayo. Enkiiko zituntumuka ez'emabega eziise naye enkiiko z'ennaku zino. Ab'ekyalo bali mu lugambo. Kyova langa nange nkedde. Wanga bulijjo balanga naye nange. Bagambye waliwo olukiiko oluliyo. Naye leero mbusi bannalwogerako bulijjo batera okubyogera. Naye oba ki ekigenda maaso mu lubiri? Ekigenda maaso mu lubiri tekinnamanyika. Ne mutabani we. Embuga yakyankalana. Kalingo n'asooka amugamba nti okimanyi nti embuga yatabuka dda. Kabaka emisambwa gyamukuba ekigo. Omusambwa okuba Kabaka ekigo kitegeeza bulijjo baali bamulekamu bulesi kacyati. Ebijjulo mu lubiri. Bulijjo baali bamulekamu bulesi kacyati. Tugenda tuseeseeko mu byoto. Teri wadde. Bannange omusajja. Ennaku ziri baabayitanga bo ng'abakyala be baatemanga n'okutyaba obusaana obwayakiranga mu byoto eby'omu lubiri. Ne mu mbuga ez'enjawulo. Naye kati ebyo byonna si bikyabeerawo oba kiki? Ekimu ku biragaanyi Obwakabaka butandise okusasika kwe kulabika ni waliwo ennono ezirekeddwa ebbali. Bano bo babeera mu kulabika ni bali mu lugambo buli kaseera.
naye Siyomba ye yabulira wa waze mama nagamba biveeko byesu gendera gajera gamuga yinza kufuka n'abakyala bireke bali mu kwogera ku Siyomba engeri gye yabuuka nekula bwafuuka kabaka enkya Siyomba n'abakyala ngeni apaana tisobola kuleka ntukikkiriza ekyo ng'oyabeera n'abakyala wange ya tugenda maaso kale n'abaana bano obubuwala kubagenda maaso n'okuleka ndi bali mu kyokuleka ndi bategeka endagala era beewuunya nnyo munabo omukisa gwe yafunye okulabika ni wetwogerera kati omulenzi oli bagambye mbu ayinza okubanga kwegamba aliko omukisa ogw'entebe kani nga mugandioza olabye omukisa gye giva waliwo agwana mujambula ogenda okudda eno kabaka atandise okwetakulatakula alinga eyalwadde wairindi kabaka abadde ki omutanda eyeyambula engoye kiyita okwetema sipeya era bulijjo teri alalebe ku nkizi za mutanda naye enkizi zimubaluka agenda maaso yeetonda atandise okulabika ndi akabira emisambu bagimutta gimute laba enkizi z'omutanda omutanda enkizi ziri kungulu embeera eyinza okutabukira banange sikyadira munange munsonyiwe yasose kulira maloboozi kumba omwana nyini ntebe yakomyewo yetonda kyosiga kyokungula yetonda ulwamwafa katulututu kali kakuko wotayinza kulabika ndi wetakula nekakwata wotayinza kwetakula agenda owulira waliwo ekimuleze ennuuni ogenda okwetegereza omutanda ate waali ebintu by'okwewaŋŋamya bino bannange omanyi bagamba nyeni kakomo wakakwambulira wokaweerayo kale nno mutaka ali eno apoye waliwo abajja batambula abatabaazi musozi gye yabulira ne mwana muwala Siyomba osanga omukyala bamuyita Siyomba oyo wassa buwasi newokuba tajja kuyomba newosamba tayomba nebuvuma tayomba ali awo ye tayomba Siyomba kale nno ogenda okwetegereza so bagamba oluberyeberye kabaka olinga amaze okulekani attibwa bonna ab'emikwano batayi be bakwata ekkubo ne bamalamu omusubi nga batidde ekiyinza okuddirira okulayika nabo bayinza obbajjako emitwe mukama wange kaakano bamunona ku ttale okukubulako era nga eyazaalibwa nti aliri obwami aliba alibulya bamwetondera ekyokuba ne baali bamuddukako ate nga be bamu abagamba waaligwa we baligwa ekibambulira ky'abazannye era ogenda okwetegereza ku lw'okuba ensi eno yaliko obujjajja ne abo abakuumi baayo era bazannye yali afuuse kibambulira so baali bamaze okukyeyambula ze nabo kale n'olw'ensonga eyo obwakabaka tekitegeeza fugabbi oba engeri y'okuleka ndi olinnyirira ku balala wabula kabaka aliwo okulabika ndi alaba abantu be nga bali bulungi bajja okumwambaza ekifundikwa okkirize ekifundikwa ekyo kaba akabonero ak'okwambaza obuyinza okulaba nga buli muntu ali bulungi ne lwakuba obuyinza obumu oli olubwambala ge maziga mukama wange bamwetondera effumu lino wuliriza enjuyi bbiri yamugamba nti munnange nga tukusumikira kabaka wakati ekifundikwa kino kyandibadde ng'akabonero akalaga akwasibwa obuvunaanyizibwa obwali obwa kitaawe naye nga bamukwasa effumu lino omuntu bw'aliraba ye ow'obwongo obunafu aba alaba ne bamukwasiza ekitala agenda atabaale
wabula effumu eryo kulwokuba lyabagibwa oba mu kubangibwa kwalyo liriko enjuyi bbiri nga zonna njogi. Kale nno engeri gye lisala emirundi ebiri na muntu bulijjo ky'oba olina okukola buli obanga olina ky'osalawo osooka n'otunulira enjuyi bbiri n'olyoka osalawo bulungi owulirizanga buli sayidi nga tonnabaako kusalawo kwe waakoze. Asumikiddwa wakati mu misambwa mu lusozi waggulu Bwakabaka bwali bwavunda. Ekyaddako ekintu nno ekyemirembe kibaamu essanyu. Sente z'okoze wadde ziba ntono zitya nga gw'ozeekoledde ate zina engeri gye ziwomamu okumanga naye sente ng'obbye enzibe kwegamba oli omagamaga nebyola nebiba biwooma biba bikutuga lwasa yonna baba kunona. Kale nekyali mu lubiri bwatyo Katonda bw'akola ebintu bye era tulabyeko obwakabaka bungi obuzze bubaawo oli nga bamujja mu kulunda ndiga n'agenda n'ali obwami n'ali obwakabaka. Wulira essanyu kabaka eyaserera eyali azaala omukabaka ono gwe baali bayita Tebeesa yali musajja akisa nnyo era okuwulira ni waliwo atudde ku Namulondo ng'ava mu ntumbwe za Tebeesa kiddizaamu ddala amaanyi. Eyali bano abazaana abooza essowaani takomyewo nga ono wa kabaka okyayinza omuyita jja tugende mu nku. Kale n'ebintu by'ensi bino Katonda alina engeri gy'abikola. Baana bala ne babiibya owange waleeta amaalo mu Bwakabaka abadde tatuulangako ku ntebe eyo. Wulira engoma abakubi baayo. Kale nno kyali kijjobi kabaka nga amaze okulya obwami bwali kwetala n'agamba ezigenda mu MK Majestic Plaza Level 5 shop number 8 y'ensibuko y'ebina Uganda akalulu. Kale lengera tuba nyo mwena essanyu lingi na mwena abavudde bweru abatwege. Ekyalo kino Bwakabaka bw'abatulege wali kyalo si kya muzannyo nnyo. Bwakabaka buno wali wa mutawaana nnyo waliwo eyanywanga ne kabaka naye bwe baamutega ecupa ne bamuga anywa oli yaliko emmandwa ssebo ng'ewuuta enguuli kati baakumunywesanga amanyi nti akoze eki atamidde kumbe yali alaba okubategeeza njagala olabe nti ebyokunywa n'ebyokulya maama gwe baali bakubye yina n'afeesa ali wanaanyiriridde wali. Kale n'ebyokulya n'ebyokunywa byazze dda kabaka amaze okuyingira ku Namulondo. Awo kabaka kaatudde n'aterera entende Obwakabaka buteredde entende ogundegunde n'otamugundagunda kifukula kale no abadde kulazikulabe kati afuuse kula. Tugende omanye oba okyali kabaka mpya ate n'ekyana ofunye kito tolaba nsonga lwaki. Kabaka ono baddange ndi musanyufu. Yagenda maaso n'okulabika ndi asanyukira abakoze enteekateeka eno okubeera ey'omuggundu bw'eti ogumu ku mirundi egisoose mu bulungi. Kale nno munnange bw'obanga tonnafa teweevuma nsi n'akagaali ke yanonanga ogendako okugira yali akeyazikanga bweyazisi musajja wange kaakati yenna nnyene ne bamusanyukira kino kiri kimemine. nsooka okubasaasira ng'abatulege. Kale nno yasaasira nnyo abatulege be anti bayise mu biseera eby'okusomoozebwa namuli mu nnaku era ennaku ebadde y'amaanyi gye bali siddwa ntegeezeddwako naye ndi wano okubategeeza nti buli kimu kigenda kudda mu nteeko. Yabasuubiza essanyu anti babadde babonaabona nnyo anti baalaba taliiwo kubanga essanyu buli kintu kabaka waaba mwali ssebo akasembayo
Siyomba yenna atunulanga siikaabe ali wano yalina kapaati ke kaalinze Siyomba ono era tamanyi lwaki baduddewo nnyo ku kyokwanjula yabanjulira maama bambe n'asooka eminyiranga endiga bali bakuba era omuntu ng'akubiddwa kibooko n'okunyirira kulwawo okudda omuntu amaze ssebe emyaka 2 nga teyeesiga kizigo embeera gye tuyiseemu ne maama wange buli kimu tekibeera kyangu kale nno ensi tosobola kugyevuma nga tonnafa awo n'alyoka abasumulula wulira embuutu wulira embooto ate buli kabaka aba ne musajjawo ku lusegere buli kimu kiri bulungi yakakasa n'embeera ye bwete weeri ogerera kifuafu era tulaba kabaka amaze okulabikani yatuula ntende namwe mubeere ntende kabaka oli abaddewo ssebo nga buli wanyiiga obusungu omugwako ayina gwalina okuba oluyikuluba bakabaka ssebo anyiiga naganga ayina wakakanyiza obusungu ng'ayina gwatemaatema obugere busungu ne bumuggwako wano nno kikyukiddemu ddala kakati fawasigadde ebyana bibeera biyitaayita wali eri munnange tomanya kuba kabaka ye tabeereko kommo kuba kabaka asiima ne bwaba mukazi wo kabaka n'amusiima kiba kiwedde kale no bannaffe nga genda maaso okusasaanya essanyu kyekiriwo egwe omuntu ayinza oba nga omukopi naye kasita atuula ku ntebe eyo obulangira nga buva olaba waawoomerera ali mu kuwoomerera buwoomerezi ne baleeta amakula wulira wulira wolera 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 katonda wattu mikolo gireeteddwa najja kabaka agabula empogola emikolo gino nno ssebo gyalinga kyamugasa empogola 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 kabaka n'agabula abantu be ayayayaya kino bakye bayita akeetalo kino kye bayita akeetalo baakeejago kale bannaffe beejaga essanyu lyali ly'amaanyi nnyo bannaffe nga bagenda maaso n'okwetala wulira enduulu gwe sanyu ly'amaanyi endongo baagikuba endongo ne bagikuba ekitabangawo endongo baagikuba mu ngeri etali ya bulijjo essanyu lyo baalifuna kale nno bannaffe mu ssanyu eriyitirivu eryatuukawo nga obutulege bufunye kabaka omupya situyinza kusukkawo eniyo bwetu begenze nate abadde kimbo wa Gerald ng'akwerezanga kkula wamu ne Namata Stella ng'onakuzanyirenga Siyomba abankumire